Oli ku Bokat TV. Leero enkya ne luli. Bokat TV. Wanizanya atembozi ku Bokat TV walakwera ngo tumbula walakwera nga tutulaba. Abaana bano tukyabakola ko follow up abawunya. Abateka kati wowulira bino bagudde mu diiru eyaddala. Diiru eyakabi eno ya Spamania bagenze okubakolako ku massage obulamu kati batambuliramu ate bwa high class naye kenyini musajja wattu sinnabutuukamu bafunye abakola massage bafunye abagendo babatutte mu steam bath babatutte kwegama mu bintu byomanyi ebeera mu sauna ebeera mu spa kati bwe bulamu bwenjagala olabe baana balenzi bano bwe batambuliramu kati nakuladde story eri nga bagenze mu saloon babasaze enviiri kati bavudde mu kya saloon bagenze mu spa kubakola ku massage ku steaminga ku skin ziterere oluvanyuma owa Spamania n'abakwasa atakabasa akokubera nti bazzeeko ewe ne bakolerawo ko kukaki kukandibadde nga okusitula ku kifo kye amasaga gali e Uganda kati balabe already gugame ensimbi weziri. This is the light. Oh, no couple room babirayo babiri bayanze ngena yengira. No. Mugagga w'ekibuga oli eyo oli mu by'abazungu omukisa gwabulira bagayi batambula moving like a billionaire. Hey, you first go back, man. First go back. Eno gye bayita couple room okolera massage everything banange omuntu abeere nga afuna ku sente omuntu wa wansi abeere nga akola ki nga naye afuna ku ssanyu abaana omukisa gwabagwiridde. Supermania. Well, the smile is not that. Yeah. Right. Smile. Sajja muze kijogamu So, okay. So, again, now. So, boss, push beside it. I don't take that down. Bring it in. There. Okay. Remove your hand, from the pocket. Be relaxed, eh? Yeah, just relax. It's Yonga. Bitegeera. Mino beeranga abakolamu. Yeah. Okay, I'm here.
Push a little, slightly. Now, a moment, wait. Don't look at me. Talk. Let's see what we did. Okay, done. Mukikuba omukisa gw'abagwiri. Okay, come. Come with the juice. How long? What time? 35 seconds. What time? Take it. Little smile, you want hearts. Good. That's very good. This is the real crew, man. Yeah. The chairs, come on. That's the As you take some juice. Done. Aye mona. Owulira oti. Ate gwe story kinala. Bikuba. How do they say it in Swahili? What you have just explained. Abana bobalabye babooza mukulu Alex mukulu manyi essaawa yonna bino bye babakola temusobola kuddamu kuwonya nange nja kujjambikole bannaye si mmwe mweka. Anyway, say thank you to Supermania tuve wa Supermania. Thank you, Supermania, for your service. Thank you. Thank you, Supermania, for your service. Kuba ndo mutukozeko okuva mu kutto tulava omukwa tunyiridde Monyiridde munsinga kati okunyirira ene naye zihabu ziba zibuuka n'obuuka nezikugwawo. Zino zihabu ezibuuka zatambu zijja baneera. It is the final channel. Be in the know. I'm out. Kale Batiddeyo. naye yakoze juice banna. Thank you so much. So, boys, I want you to help me thank this Madam Supermania. Basa ni mwenye kutusaidia service. So, first and thank you for the whole management. Thank you very much, Pastor Boss. We are humble, and the boys, I'll bring the boys back. They'll come back definitely for a treat. When you mean what? Yeah, but I don't know what mu Uganda oba mu nsi muno tewevumanga eggwanga. Nkigamba nnyo abantu tewevumanga kikula kyo, tewevumanga oluusi kizibu kiba kikutuuseeko kiba kirina ekintu kyekijja nakyo. Abaana abo kati nga bamubalabye waspa abawadde ebyo ande nabawe n'akasente, waliyo n'abaweereza ebintu ebikalu, wali abaweereza akasente akakalu n'ebintu ebirala. Kakati ate bafunye n'eddiiru
bagenda kubeera nga bafeaturingako dance, bagenda kuzinako mu firimu naye ng'egenda kubeera ng'eshootingibwa mu America naye ng'erimu babazanyi banna Uganda n'Abamerika. Kati ezo diiru nazo zimaze okweyingirawo era okuva olunaku olw'enkya kizibu okuddamu okukola interview endala mpaka ng'ate bamaze training eyo. Kale tova ku Bokat TV, nze Sula Ssenyonga. Oli ku Bokat TV leero enkya ne luli. Bokat TV